Okubala abantu mu ggwanga kwasembayo okubaawo mu 2014 era ng'ebyakuvamu byalaga nti Uganda erina abantu obukadde 30. Okuva olwo nnamba eno ez'erinnya era nga kiteeberezebwa nti Uganda kati esusse abantu obukadde 40. Okubala abantu kubaawo buli luvannyuma lwa myaka 10 era ng'okuva nga 10 okutuuka nga 19 omwezi guno bannayuganda lwe bagenda okubalibwa. Abakulu mu kitongole kino batubuulidde ku bibuuzo ebigenda okubuuzibwa. Okubala abantu kuliko essira lya bintu 5. Tuli bameka, tusangibwawa, embeera yaffe eri etya, ebintu bikwatagana ne service delivery biri tubikwasaganya tutya. Wabula ekiro ky'olunaku lwanga 9 omwezi guno lukulu nnyo kubanga ebibuuzo bingi ebigenda okulwetooloolerako. Tutandika ennaku z'omwezi nga 10 ku makya luba Lwakutaano, naye nga tutunuulira abantu bonna abasula mu ggwanga ekiro ekikeesa olw'10 nga 9 ekiro oba ekiro ekikeesa ku lw'10 lujja kuba Lwakutaano. Abantu abasula mu maka ku lunaku ekiro ekyakeesa olwa public holiday nga 10 osobola okujjukira. Ebeera reference night, byonna byonna ebyokunoonyereza bye tuba tukuŋŋaanyizza biba bisinziira ku lunaku olwo. Waliwo okwebuuza ku ky'abantu abatagenda kusobola kusula waka ku lunaku olwo nga bagenda kusula mu bifo eby'enjawulo okugeza nga basula masinzizo nga basaba. N'amanya nti wano waliwo ekkanisa tuyinza obutasooka kubalawo. Okitegedde nga twagala abantu bano baddeyo mu maka gaabwe. Tukutwala nti wali ku night duty yadde Katonda yakuba ttooki ng'oli mu kkanisa. Kkanisa tebeerawo na bisulo. Otegedde okujjako nga waliwo nti tuli mu retreat nga wano nti oba tuli Lubaga babaddewo n'okusomesa omusomo wabaddewo wasuzeewo kyekyo. Naye ate nga tulina abantu abajja okubalibwa ekiro nga bwe kugambye buli muntu yenna tulina abagenyi. Abantu bajja ne basula mu wooteeri. Wooteeri sikiwa nti eziyinza okusanga mu wooteeri 3 era waliwo wooteeri wojja okusangibwa close to midnight wabaddewa mu wooteeri ki. Okusinziira ku bayubos, abantu bonna mu ggwanga baakubalibwa omuli n'abagwira. On the 9th, everyone who will sleep in this country will be counted, whether you are a foreigner or a Uganda. Kyokka kimanyiddwa nti waliwo abalina amaka agasukka mu gamu era nga waliwo okwebuuza ku ngeri gye banaabalibwamu. Wabula nga kitegeerekese nti oli gy'anaasuulanga 9 nga kyekiro ekikeesa olw'10 we wakulu. So a man, wherever the man is found, is where he is counted from. And his second wife will be counted there and his children. But in the question they will say, are you married? She will say yes. She will say yes, but the man is not here. He stayed with another wife somewhere. Or he is abroad. Abayubosi bategeezezza ng'olwa May 10 bwe lugenda okubeera olw'okuwummula era ng'abantu basabiddwa okusigala awaka basobole okubalibwa. Ekituweesa public holiday lubeera olunaku lumu naye abantu bangi mu ggwanga tetusobola babala mu lunaku lumu ne tubamalayo. Naye kituyamba ku lunaku olwo buli muntu asobole okujjukira census reference night. Olunaku olwo luba nga lwa public holiday omuntu aba asobola okujjukira. Abantu bakakasiddwa nti bye bagenda okuwaayo bigenda kukuumibwa nga byakyama. Tetugaba bwino akukwatako nga ggwe omuntu. Tugaba mugatte. Mwenna tubagatta wamu ne tugamba ekyalo kino abaasoma bali 10, abataasoma bali 4. Ebikuŋŋaanyizibwa byakuyamba gavumenti okusobola okuteekerateekera abantu n'okugiyamba okukola okusalawo okwesigamye ku kumanya.